Olunaku lwaliro tulina Frank Antambi njagala soke ayiseemu ku bintu eri mu kutambula of late wetwogera zino essaawa Big bamutaddeyo gye wali si kirungi bamutaddeyo olw'akasente akali ku show gye nalabe yakola ennyo eyasebatta gye twala abantu nga baali bangi ate nga akasente basigala mu bangi bagenda muganda wa Balamu muganda wa Balamu mwanyina wa Balamu mwanyina muganda we yabirimu lwaki ekisooka ebbanja liringanga oba gambe ebintu batosola kyewala ate nga tekivunda gulinga musanga ebbanja tosola gumazambiro because suje twogerako yali ali this year last year one of those I think okitegeera bingi nnyo ebyatambula ku share because twayogerako ku eraawo tujjukira bulungi fe abaaliwo ne sente ezasasulwa muzeeyi Sebatta zajja very very late okuva paka genocide musalewo yasindika sente otugambibwa naye nga ono Big nozala amaze okubeera nga yewula akasente mukazi wattu okiraba naye nga bapromoters bonna because bapromoters bonna batambulira awo kufuna akasente wano n'okazanyisa mpola mpola kati ebiseera ebisinga tekavaayo kyovalaba nti in these recent 4-5 years buli promoter alabiseeko wa muzeeyi Sale okubeera nti namubeiringa out okitegeera naye nga ekyo nkirabira mu kifaananyi ekinene where our music stands essaawa zino nti ali mu kattu temuliimu ssente bano bannaffe abategeka ebivulu bannange tuddamu kubeesiimisa olina olaba ajjuza cricket ovu tomwesiimisa olowoozeemu naakoze eki ajjeeyo kubanga ebyetaagisibwa bibeera bingi nnyonyo abasinga bambi bakolera mu losses so ekyatuse ku Big bambi kisobola okutuuka ku muntu yenayina ng'ali mu business okitegeera naye jo we bamutwalidde eruzira nagezezzaako okureachinga ku closest family members be ne bagamba 2 days ago and now leero olunaku lwakusatu zibeera 3 her phone was stolen esimu yabbibwa kakati bagenza okumukwata leero okumuyiga gye bamuyize nga it is too late for her okubeera ng'akuba amasimu kubanga bwenkubidde abadde alina obusobozi okwogera ne taata we abategedde bategedde era taata we ayogedde naye n'amuweereza message Daddy Big has been taken ne Daddy ng'ali mu meeting emu ey'amaanyi eya high command abategedde era bategedde banga ina adayidako miliyoni 3 at least babadde baga at least ekitone nyo babadde baga miliyoni 4 which was very very late because tabadde na contacts nga tazirina okubira ku those people who matter abagibba ne bijja mukazi tunagamba kijja kijine I'm very sure this very week a production warrant will be issued ajja kuvaayo sente bagenda kozisasula ntabyo obuzibu bwali okusinza ku byabadde mpulira bogamba mbuno obuzibu bwabadde nti basooka ne mugamba je bateese ne yera matiramu ngera we mutera okwematira nawe wasindikayo baloya sebo wasindikayo baloya ne bakuteekayo ebyo kinagamba ngoloza amanyi gogalina loza goli mu control naye nga omuntu gwobakozeko ekintu ekyo ebiseera ebisinga bayagala kakasi kati Big ekyamutwazizzayo kumukakasa nti nyabo wadde olina backup ey'amaanyi but we can also gather up our influence tukuteekayo era kibeere kyakuyiga eri omuntu yenna ali eyo ntogenda kulyaza amanya bbanja lya muntu odduke buddusi nze Big mukwano gwange very very personal friend era mpulira bubi n'essaawa zino okwogera naye kibeere kyakuyiga ku ffenna abali mu business zino naddala kati engezi ezirimu okwewola ssente